Mwami Museveni yabagaye temweralikirira temufaayo ku bantu bammwe era omwana bw'akola ensobi ngo mugakale kyokoze kibi naye tokiddamu awo nja kuddawo nja kukomawo ku ensonga eyo naye eyokubiri n'agamba nti kaakati omuntu nno bw'akwata mu ssente n'abbayokko tekiba kibi nnyo kasita abaleetera nammwe ne mulyako ningamba kaakati ono sipiika wa ggwanga manyi tulina abantu aboogereye ebintu ebyenjawulo babloga baani abantu aboogerayogera naye kaakati ono sipiika wa ggwanga namba 3 nawulidde nga nswadde nnyo olwa paalamenti gyentuulamu kuba kati ye ayinza okuba nga takyaswala kati aswaza buswaza ebintu ebimu tebimuswaza naye kaakati ffe bakulembera bituswaza ono omukulembeze waffe ye namba 3 mu ggwanga naye ekyo kyandaze kyekino ffe kituzze twogerako kubanga toyinza kuwagira nguzi oba toli muli wa nguzi toyinza kuwagira babbi oba toli mubbi kakati yatulaze kuba bulijjo tumulumiriza netumulemerako nansuubiza n'okunsuubiza nti tujja kuba ne debate twogere ku nsonga za corruption mu parliament kubanga bingi buwumbi na buwumbi nga ababuteeka ku accounts z'abastaafu ne bazijjayo ne bazimutwalira mu corporate social responsibility yegabira biddiiro ebyekiyaayi. Ekyamazima amatuufu kiri nti mu ggwanga Uganda bwe kuba kubeera ng'oyagala ensi yo olabika ogyagala gw'omu gwe nga gwe omuntu sekinomu gw'omanyi butya bw'oyagala ensi yo. Wuliriza era olabe butya abasajja bano n'abakazi bano bwe bagenda mu maaso n'okubeera nga buli lunaku beegabira ddiiru ete eze obutitimbe bw'ensimbi wali mu palamenti. Kakati nno nkuleetedde kaliisoliiso wa gavumenti Betty Kamya ng'ayogera ku ngeri ababaka gye bagenda mu maaso n'okubeera nga balya mu enguzi ate omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa n'amugamba nti baleke kasita babanga ensimbi ze bakutte ne batwala baddamu ne bazinvesting oba ne baziteeka mu bintu ebiri wano mu ggwanga Uganda. Kakati awo ani abawagira enguzi? Nze naawe ebisingako awo nno mbikuleetedde. Lopu Joel Ssennyonyi yakombye kwerima. Kakati nno omukulu akulira NEMA amanyikiddwako nga balirega akankwash oyo naye yavuddeyo n'abaako byayogera ng'ekituufu kiri nti gwe nali mu lutobazi twongere okubeera nga oba oliawo twekaabira oba nga tukaabirako bannaffe kuba si birungi ebiddirira. N'ebisingawo byonna mbikuleetedde Mukoto Beyond the Newsroom BTN Media. Njagala okusaba n'obwombeefu bw'ekika ekya waggulu ennyo video soko gimpereka like etambulire eddala etuuke ne kwoyo omulala gwewandyagadde agende maaso n'okubeera ng'agifuna ate era mu ngeri y'emu ogende maaso n'okubeera ng'osubscribinga munywanyi ate yatwegattako edda gwe nkwebaza ate weebali nnyo weebalire eddala. Njagala kutegeeza nti Sheikh Ashraf Dembe musomi w'edduwa agenda okubeera ng'akuyamba ebizibu ebigenda maaso n'okubeera nga bikutawaanya ate era ojagera maaso n'okubeera nga munywanyi embeera etererera ddala nnyo nnyini ddala. Kakati nno wano wennyini wenjagala tugende maaso n'okubeera nga oba oliawo tutandikira. Sheikh Ashraf okugambye mukubireko simu esembi y'okumiremu ku screen nawe yagala olanga naffe simu yaffe esembyayo 10 esembya 57 ku screen. Yes, kakati no twatandisa omukutu omupya gwa Beyond the Newsroom 2 genda mu comment section weri link yogere maaso n'okubeera nga subscribinga ku nsonga ezo. Kakati nno honorable mulya nyama omulowoti afuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga asaba ekitongole kya NEMA kigende maaso n'okubeera nga oba oliawo kiwa abantu assurance kwoteeka ne license zibakkiririza okubeera mu lutobazi kubanga ne companies ennene zonna zigenda maaso n'okubeera nga zikolera mu ntobazi. Kyebagamba nti kineeno si kya bwenkanya eri abantu ba bulijjo ate nga bonna baweebwa musolo era nga bannayuganda. Kati nno nabadde yakwogera bino ne musajja mukulu akulira ekitongole kya NEMA namwanukula amanyikiddwa nga balirega n'agamba nti imwe mwenna abali mu ntobazi ogwo mwaza musango era olina okugenda maaso n'okubeera nga musasulwa nga mugenda maaso n'okubeera nga musasula NEMA olw'okubeera nga mwonoonye obutonde bw'ensi era olina oba ogendasibwa emyaka egiri mu 10 eyo ate n'okusasula engassi ey'emiliyoni ezisoba mu 6. Kakati nno byonna bibino mbikuleetedde byerabireko newankubadde nga full figure naye alina bayisizaamu eggaali naye nzikiriza ate tusooke tumala okulaba mulya nnyama kwoteeka n'omukungu ono owa NEMA. Olwaleero NEMA etuzira olukikola bannamawulire
nga yewerera ekyagenda mu maaso n'ebikwekweto. Naye njagala okutegeeza abannema nabo bennyini basooke bategeeze eggwanga demarcation za entobazi zeziruwa, era bagende mu biwandiiko byabwe mukyala Mutagamba byalekawo. Ekyokubiri, bannyonnyole eggwanga bano baba bafuna pamiti mu industrial park nga Namanve. Bw'oba oyingira Mbale waliwo industrial park, bw'oba oyingira otambula ku Masaka Road mulimu abantu abazimba mu ntobazi. N'abantu bano baba nga gavumenti yeegaba pamiti, n'abantu bano babawe pamiti. Ebigambo bya Mulyanyama bw'obiwuliriza ekituufu birimu eggumba, era Munnayuganda yenna gy'ali kye yandyagadde ogenda mu maaso n'okufuna. Naye nno okusinziira ku balirega, ono CEO wa NEMA, National Environment Management Authority, agamba nti mmwe mulina okusasulira ebbanga n'eryemubaddewo kuba mwonoonye obutonde bw'ensi, naye ng'ekituufu kiri nti nga n'amafuta agamanyikiddwa mu kusinga okwonoona obutonde bw'ensi ate ge gali mu lutobazi. N'ebisinga waawo byonna bino mbikuleetedde. Menya amateeka oba musango ogwa Nagomora okwesenza mu ntobazi mu bumenyi bw'amateeka. Akawayiro 55 ak'ebbago ly'etteeka ly'ebyobutonde karambika nti omuntu yenna eyeesenza mu lutobazi mu bumenyi bw'amateeka aba azizza omusango nga weggumuka mu V ng'atwaliddwa mu kooti, asobola okusibwa emyaka 12 mu kkomera oba okuwa engassi ya bukadde 6 oba byonna. Kooti esobola kukuwa emyaka 12 mu kkomera negatako n'engassi. Kakati Nakangobi Jennifer Fulufigo olwaleero avudde mu mbeera n'atabukira mukama we Museveni Active Habulwa n'amugamba nti mukulu kwata ku bantu bo oba tobakutteeko tekyali bujulizi bulala. Engeri speaker gye yeerabisizzaamu ennyo nnyini ddala kw'oteeka akabanda ne banne. Genda maaso n'okubeera nga obakwatako. Byonna kambikuwe naawe obirabe. President Museveni taking action ebigambo byogedde biweddeyo. Abantu babawulidde oyo omukazi bamukulopedda ng'onoonya bujulizi. Among bwe yatuuse ku nsonga ezaasibisizza omubaka Namuju yamutendereza n'ategeeza bannalwengo nti ono akira abalala kuba ye waakiri alya n'aleeterako abantu be baakulembera. And you're better off having a child even if she goes and eats something so long as she brings back home. Ofuuzako n'omuntu nga bw'agenda n'abaako kaafunye akaleeta ate n'agasa nammwe n'abagabirako abantu b'omu kitundu. Parliament erina okubonereza ababaka. Kati obujulizi wabufunye. Jennifer Fulufiga tuve mu by'okusaaga. Parliament ebonereza ababaka abo abagenze mu constituency nga bakute ne mugana ne bagamba nti oba yabba najja ne mugabana nawe yakwata. What are you preaching? Ino jogo ya gwanga ki? What are you preaching? Gwanga kiri no tuli mu nsi. What are you preaching? Abantu beka akasanga mbakube emigo ngamba kwatya gasi ngombaka manchinya matama huyo ayogera okatuni yegamba bwaba yabba n'agabana nammwe obuzibu liruddawa. yoyo mukazi yayogedde ono naga yo mukazi nabangaza akenga mufu abataka ne bagamba bannange eno twatuuseyo tutya. How did we get to this? wayogedde bubi mukyala gwe. Abantu amuli mu parliament tumanyi mwatuuka mu mutya butono wajja mutya mwayita wa moba bulumwa babudde abantu bakulonda abantu nga jayo katundu abantu nga bakulonda ddala nga wayitamu bakuba obululu bwabwe olina confidence ayimirira bulijjo twebuuzanga wano ngenda kwogera mu bubi ndegera nkyogere bulijjo twebuuza wano netugamba naye omubaka avaawa okuvuma mubaka munne obusungu bwe kakati bwobanga bibyo byoyogera tujja kwebuuza ani yamugamba ono gwotuyagala ow'emityana atombulira musajja oyo naawe noyo nyini nebuuza atuukate mu parliament nekadafide nange sikyewunya lwaki yamugamba bwati kwogera bubi naye you called for this ekyo tekinagenda abantu abamu parliament mugijjamu mutya ekitegeeza mubira ddala obululu mubba
omwami Stephen Lumu paka parliament sisobola alina quotation zagamba ya Lumu yangamba nti people get leaders they deserve. Kakati nno ebyo nno nga tubitadde ku mabbali omuntu gwe badduukirira oba gwe bakubira enduulu abadduukirire wuuno nga kalisolesa wa gavumenti Betty Kamya yamugamba nti mukulu abali b'enguzi bakola bwe bati ne bwe bati n'agamba abo mubaleke temubakwatako kasita babanga sente bazisa wano. We are still lucky because when they steal money then they invest it back in our country. Once we chase them, they will take money out of the country. Bibyo mbikuwa. The face of corruption, Your Excellency, and our honored guests, is that lifestyle which is not commensurate with a person's legitimate source of income. That expensive car, that mansion, those family holidays that are abroad, those expensive schools abroad where you take your children, which are not commensurate with your salary or your legitimate sources of income, is the face of corruption. Now, the lifestyle audit is good, but be careful, because we are still lucky that our corrupt people are corrupt here. They steal the money, they put it there. You see a 5-star hotel from corruption. Now, if you only concentrate on the lifestyle, then they will take the money out. Eno Uganda, buli omu waali walabira omusana n'enjuba. Wabula nkosaba video jiwe like. Kakati nzikiriza ate tugende buterevu mu nsonga za Lop Joel Ssenyonyi. Ono tasabudde akuba bukubi. Soka tuyinza gamba nti ate kakati waliyo bagenda kukola bye baagala bulijjo kye bakola kyo bwe twagamba vaayo bw'osigalayo oba tokyatukiikirira. Ate ffe munnange twagamba nti yes ne bwe kiba nti kale tukoze loosi kwaliwo omuntu omu gwe nawulidde agamba nti naye kakati abantu bano NUP egenda kubafiirwa. Kakati tunaasirikira ekikyamu kubanga tetwagala kufiirwa muntu agenda oba agenda after all tumugambyeko ng'akola ekikyamu. So kakati okugambako nti okoze ekikyamu ekitegeeza nti tugenda kufiirwa. It's okay. Katukufiirwe kulokola ekituufu tujja funa omulala. So tubeerawo mu kutya nti kakati tuti abantu abamu bajja tuvaako ono bona omugambako nti ali enguzi ono oba omugamba namugambako nti byakola tebitegeerekeka biki mbwajja kunyiga atuveeko. Ampuliriza omulungi nkomawo n'ekitundu. Tewali butakkaanya bwonna kubanga abamuwulira nti ono alina obutakkaanya n'oli oba ki. Nedda kino kyekuusa kukubba ssente zaamu wa musolo. So tuyinza gamba nti obubeera butakkaanya ate butya wakola bye wakola tukusabye obitereeze n'ogaana. Kati ogamba otya nti kakati waliwo obutakkaanya tutuule tuzigonjoole tutya. Okay, twagamba engeri y'okuzigonjoola zizzeeyo weetondere eggwanga. Ffe tuba tukwaniriza tulina buzibu naye obuzibu buli mu kulemerako ne weekangabiriza ate naffe n'otandika nakutuvuma. Tubawulira ennaku zino abaali bagamba nti baagala kutugolola ttumba simanyi abawagizi baffe bavuma naki. Ennaku zino mbawulira bakozesa ebigambo naye twagamba ffe tetujja kubavuma kuba twakuzibwa bulungi. Tetujja kubaddamu nga bwe baagala kubanga balina ebigambo bye bakozesa. Waliwo yampisa omujega ninga Katonda yayagala muddemu eno sijja kuddaawo kubagana mpawa n'abantu b'enkulembera. Naye ate nga mukulembeze yayogedde ekyo ne musaasira bambi lwa bunyiivu naki akazito bakawulira kabayitiriddeko. So anyway fe point eri nti tewali butakkaanya buli personal wakati wa muntu yenna oba n'omulala kubanga tubadde twogera ku mikono gye basayininga wano. Abaka bayitibwa aba NRM basayinizi kakati abo nabo balina obutakkaanya ku munnaffe kubanga abamu bagamba nti amunnaffe ono waliwo obutakkaanya. Kakati abo ba NRM sina abakibiina kyaffe nabo basayininze agobewe ku kifo ekyo ne banna abalala. Kati nabo balina obutakkaanya naye si bwe kiri. So
ensobi bwekolebwa gitereeze kituze twogerako naye nema kukipotoyinga nga nti kakati butakkaanya simanya tebanjagala nakika twala wabagamba nti Ssenyonyi oyogerera nnyo speaker kubanga tumwagala mwagaze eki mwagaleko ki speaker nze ndi lopu alina obuvunaanyizibwa bwe nange nina obwange in fact obuvunaanyizibwa obwange obumu ku bwo kulondoola mirimu gye gyakola so bwe njogereko nengamba nti speaker ekyo kyokoze kikyamu ezo sente z'oli mu kukukusa kikyamu tikitegeeza nti simwagala kubanga siina responsibility ya kumwagala so kati ababiteekawo ebyo just baba bateekawo mbeera nti just oyo ayogera kubanga tanjagala kati nga ngenze ku nsonga ey'obukiiko etteeka lituwa ebbeetu okukyuza obukulembeze bw'obukiiko bwe tuvunaanyizibwako kakati ffe nga opposition tuvunaanyizibwa ku bukiiko buna Park Kosase, Park Central Government, Park Local Government ne Government Assurances. Then bannaffe balina obulala. Eyasooka okuleeta ennongoosereza yali Government Chief Whip nga bakyusa mu baabwe. Abamu ne babasigaza ku bukiiko baali bakulembera, abalala ne babakyusa. Era tewali nsonga gye yawa kubanga etteeka terigamba nti olina okuwa ensonga yonna. Naye of course babeera n'ensonga zaabwe tuwulira abamu ku bantu baabwe baali babba ssente baali bakola ekkobaane n'ebitongole ebimu mwabiwulira simanyi ne babidiscussing eyo museeke ne bagaka bakyuse so abamu ne babajjako abalala ne babalekako Hamson Obuwa Honorable Government Chief Whip kati report gye yasoma yagisanga mu ofiisi report yakolebwako Honorable Namboze ne Honorable Sewungu abakyakulembera akakiiko ako era yakyogera nokyogera kino report bannange bagikola naye kati nze nyingiddewo kuba yagisanga eri ready so report gye yasoma teyalina ye anyway nga babaka agenda abayitamu n'ebitongole simanyi anyway point yange Evans ye amaze ebbanga abalanga batuula Park Kosase tugirabanga etuula Park Alani Mayanja mulabira ddala Mwanga Kivumbi tomulaba nga atuuza meetings ne Gilbert Eranyo wa Park Local Government kati ate oli mukunkaaya nyange ebintu naawe bimanyi anyway nga bwe ngambe nti twali tetwetagana kuwa nsonga yonna nga bannaffe aba NRM tebawa nsonga bwalaba Hamson Obuwa asoma amanya n'akyusa ono n'amulekawo alina ensonga gye yawa yonna mbuuza gwe ssebo kuba oli munnamawulire wabigobere kaakati lwaki bwe kyatuuka ku ffe abo nno akakiiko ako kalina kulondoola abo kati bo nga bagamba nedda ffe bano batulondoola bulungi ffe betwagala okulondoola batulondoola abantu baffe abo lwaki mwagala obakyusa ffe tuli bamativu nenge gye batulondoolamu neŋŋamba omubaka mwami mukulu sikyamu kibiina kwizeera twabakyusizza tetwawadde ensonga lwaki bali tubagaana oyo omu kwe bayita rebel MPs kubanga seera ebisinga abeera objective so naye yali akyubakanye n'agamba sokoleke ffe twakamala okukyusa abaffe tetuwadde ensonga lwaki bali mubalemerako okuwa ensonga obukiiko be babuvunaanyizibwako naye anyway ensonga naye twagitegeera nga bagamba bano ffe batulondoola bulungi betwagala batulondoole mutulekere abantu baffe so nemba waayo nenga kakati bano ffe tetukyabavunaanyizibwako bali aba NRM abaminisita abalwaniridde kubanga mubalondoola bulungi tubawaddeyo eri bo ffe temukyatukiikirira leader of opposition yes sir already olina vacancy eri bitambula nawe kenyini tebakuyita nti jangu tulabe emirimu gya parliament bwe ginaatambula ate ng'ovunaanyizibwa okutuulako akakiiko kenyini era kavaayo nti tekakola kati gaapu zino ezigenda zeeyongera mu kibiina ku ludda oluvuganya tezongera okuwa parliament ebbeetu okukola byeyagala naye already bano babadde tebatuula kakati difference kyeriwo oli omulala commissioner gw'ogambye nti tekiwa commission beetu okukola bye babadde baagala bulijjo si bye bakola ne batuula ne beegabira zi service award kati kyanjawulo ki ate n'ekirala ekyo tekitegeeza nti balina kumpita kubanga omanyi tulina aba backbench commissioners kakati nze akulembera side emu ne Nabbanja ow'ekitiibwa akulembera side endala tubeera front bench commissioners kakati oyita otya abantu ffe betukulembera ate ffe abakulembera n'otatuyita biki by'okweka naye anyway ekyo kyogambye nti kakati mwebalegera maaso n'okubeera nga mungoberera okuva eyo gye tutandikidde okutuuka waneno we tuli akuume atakuumira mpeera ayisa abasajja Kabaka Magulu Nnyondo Kyukyu beene wangaala
Maama Nnabagereka agerekereyo Obuganda. Mbere bulungi mweraba.